Same official tulaba yena gyesinze okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna video ezifaanaganako bwe ziti. Tuli ono pozi bayita watantambi tuli Kyengera tuzze mu maka amalala ag'omukulu Joseph Tamale Mirundi Senior era nga sayidi eno yewaaba Mirundi Junior. Of course waliwo abali ezzana waliwo n'abali wano, so tuzze Kasuku Ntambi Shalom, so mwenyizinga oganywera kumukumu. So yebyo nno Ntambi nga bitalo nnyo nnyo. Oyambaddeyo morning suit. Kyekiriwo Bitalo. So nzeeyi kalasoke tugenda tulaba abakulu. Salabyo ebiri tugenda lya. Wano si bangi nnyo nga eri wali ba YouTuber beeri. Bana nga bitalo nakoma kulaba yeddi nga Bridget nga bitalo nali ekipiiwe naye Makerere yatwali ffenna nga bitalo nyo gwali ekipe bano bambuusa baba banjasama bamanyi ndi ffala mwenze nsi kunkuba mugezi wakozesa mangi ku ssomero senga siri nammwe naye nnaku ya nsi eno mabbe lunya wuno mulabe. Bana nga bitalo asante bitalo nga bitalo bannaabe. Kyekiriwo Gulya budamu bukule. Asate batemye miryango. Asate batemye miryango.
bitalo nnyo. Lon. Makombe kwata. Onda akole ebikulu eyakozeemu kino omusajja yali ayogera ku Sande embeera yonna we yatabuka embeera yatabuka lwa mukaaga kiro kana nali mu ddwaliro naafuna ekitengo abasawo ne baŋŋamba fivers zino naffe tetumanyi zivaawa ng'ekitengo kimukuba nanyogoga owalamu bika bulanketi ng'ezo olw'omukaaga naŋŋamba amala enkubuulire temugenda kunzija wano ze bantwala dda kyokka ku lw'omukaaga Kenzo bwe yagendayo yasituka n'ava ku buliri n'ayimirira n'amugamba Kenzo kundabye sikyafudde naye ku Sande afuna ekitengo nga kyamaanyi bw'ate akapiira ke baamuteekamu omujjamu amazzi kaleeta musaayi amulekawo kwokusijja gezezaako kitegeeza before Sunday yali atereddemu before Saturday yali atereddemu nga mugonvu yes ng'ali wiiki naye nga talina kimuluma naye Saturday ekiro embeera we yatabukira kyokka ennyonyi abadde wa kugirinnya leero atugamba tutuula n'aba State House mu ddwaliro tukoze buli kimu kati bali aso ne bagamba tetuyinza mutwala bwe tuti kasooka astabilizingemu ku Sande embeera we yatabukira nemulekamu mu ddwaliro nakomawo nali enfuluma nenkomawo nenyingira ICU nemutunuulira yaliko oxygen tayogera nanakatuuka nga nakava sinnaba nakutuuka mu ddwaliro kanasooka ku supermarket awo engatto ne zembula ne nzitambuza ebigere nga muzeeyi afudde
navuga emmotoka namusangawo nga bamubise. Sente ezimujjanjaba zibadde tezinnatuula. N'abajjanjabi tubadde tetunuma. Naye Allah bwe yasaze kati nsigazizzaani. Weetuli. Musajja abadde Tamara abadde mukwano gwange nga bwe mugamba ebintu abikola n'okumutwala mu ddwaliro era baayitanze ne baŋŋamba ggwe bw'onajja ajja kutegeera. Tamara yaŋŋamba mwana wange mujjanjabe naye temuyinza kunzijjawo andi mulamu. Gamba kizibu kyakukiriza. Tugwe bali bagenda n'okusiibula operation bagikola bubi. Byonna bya Katonda Junior. Ga byonna birowoozaamu. Byonna bya Katonda oyinza oba otasobola kumanya kino oba kiri. Tuli wano byonna birowoozaamu tewakyali. Ate oba ne bwe ntunuulira vidiyo zize bwenti siyinza kukkiriza kuba mulaba ng'aliwo. Muli munene obulaba mu nsi tukulembezenga nnyo Katonda. Kuba omusajja yali ajja wano kati takyajja taliiwo. Byonna bya Katonda. Tukuyeka wekwase bwekwasa Mukama akola ki? Sokoke tukume. Twagumye Katonda bwe yayagala nga n'okwogera ayogera. Kyewuunyisa baganda bange nga ye muzeeyi abantu n'abagamba ntya bantu ki nalemereddwa kasoma nalemereddwa okumujjaaja. omaye kyewakoze wakikoze munnange sawa yabadde etuuse butuusi. Byonna tusobola bikola Junior, tusobola okujjanjaba ne Katonda yawonya. Era n'omusawo kyagamba kujjanjaba tujjanjaba ne Katonda yawonya.
Mpa akatambaala lon. Ebyo baganda bange ebyo nsenkuzizza ng'akyali muto. Ebintu si byangu naye Nga mulowooza kuvaako mu nnyumba. Nga bitalo mama. Saimo. Mwenda muze mu mbaga y'omwami wange. Mwenda muwaddeyo. Nagenda omunnambula agasinga kubakata wamwageze. Nange mujaale mundaba n'abaana babalekedde. Abaana ba Mirundi mubalambule. Mirundi yagenze mpolampola ati yali ajenye nalumbi. Alowooza atiisa. Muti maaso mukamwa ne matu. Nebuuza omusawo kiki ekyo. Muzeeyo omutima guganye. Alabika yabisiba omutima Mirundi kye kyamwabiza omutima. Nakigamba nti abantu banagamba namuwadde mutwa. Wesaabanye naye tinamukubye ebikonde. Abaana be ndabagamba nti aze namutwala era aze namuleseeyo. Sirina kye nnejjusa. Nze namumya okulya n'okunywa. Naafe enjala n'ennyonta kale ebyo mbikiriza. Tewaliwo Ssennamayanja kiseera kino. Mwenna mukimanyi Mirundi kyalira Ennamayanja gye mubeera eyo mubiwulira. Mirundi abadde mukwano gwange. Yava mukubeera baze n'abeera mukwano gwange awaddala. Amalira ebizibu. Amalira ebirungi. Kyasobola masimu abantu abamu baleke. Kasuku muli mutya ne gurupu yo. Omwana y'omuganda w'abaana. Alina bigambo. Mwenna nkimanyi mwajja ne mumulaba nabalabako mwenna. Robert ebyokulya bye waleeta yalyako. N'amumala ngamba ssente ebyobisiba ku kibuzi kati onandeetedde wotameroni empobwezo.
kitani kuziba. Bawe kutoka Macha ya kibye. Ngambo ndio kunama. Nakana. Kena mangatugana kunawa. Alimedao. Afuyo. Yani sina maji mbaketi mingi tani mfuti la kulinga kasele suka mina zoza. Tofayo. Nemonaza. Msima rungi ne mwambaza zonye weze. Ulama zina kakana. Antu watu watatemia. Kita na sulali mkulu nama yaje. Aseka kwata. Nemugamba lero na mumani wange ngo musanyufu bulala. Namba mama yange. Ngono bendi bangenda nja kuyita mu binse awe. Nakyuka n'atunulira. Waddiridde kanzigana sandwich kumu. Watu bokoze na kwenye babiri kanzibeka. Sasa wanasema nani zichi. Ndio sina tamkula bakumiruni. Simanije la mtera nisamo mula bakisibali. Bangande bamuleka ku lokutano asiriwa. Nilingira kuomukanga tugende mukyali Masaka. Usane muzika. Mulekeo kumeowa wano. Robert Chedi n'emirundi okimanyi. Robert Chedi n'emirundi okimanyi nsaba okikuume. Mwena Kasuku mumanyi Chedi n'emirundi sobola kibabuulirira bulungi. Fila kunyonyi abantu babuno kutwala. Yagana ne bakakiriza kwa yabatayogera. Sala kuzati kutwala. Ndi abatayagala bana bage. Taita mwana gwasosola nze ngenda kubagala abasomole n'abawashi. N'abawashi abaana be. Ndio mwana wagenda mugongo lwalero tiyamulabyeko. Ansanze mukubo walina ngamba mami. Atina yifu ya foroza tegenda kukyuka. Yomugamba tesobola. Ngamba mami eteekwa okukyuka. Ali anasasulya 3 milioni na mugongo z'ensomesa zisomeramu. Mugamba anja kusinongeza kusoma. Salibeni. Yakube simu kulwa mukaaga yabadde fiti. Atoya muwe emitwalo 5 ku simu. Nampira nangamba mpata timwebazeeko. Natamba mala 5 nga tunatera okulumula nga lwa mukaaga lujja simanyi lwa 5. Ape emitwalo 5 balinamu. Alinamu mami koze nini. Ngamba sasule ne trip. Koze ya mme. Nitwala namu. Nazo nazimwa. Ngamba kyali nendala ne mugamba ya kuyomba. Mugamba ya peni mitwalo 5 ya kulya tugenda na stress. Mutana dina mara. Ade nyingi zo zijja kumala mbuliro n'engoyi. Ebyo byamwana. Kasuku nina ko kumutima. Ikifini la mtu sinani. Mpiane mlango.
taata bwe mbadde mulambula mbadde mbalabawo mba munambula ni maama wammwe kyonna mukimanyi mumumize nnyo Junior ne banne Junior kyalina ekitaawe mukimanyi ekitaawe mukimanyi Junior yafudde anabina lwaki yamanyi byonna yakatemujjanjaba Salibeni yabadde ku ssomero namugongo bamunomyeyo kati ku makya taata bakireze bakigambe ekawalireyo babakigambe ekimbyeyabi kyekangidde awo mu muyanga wankaaga kimanyi ne byalisinaganaalakokubalera Wano. Choose. Right. Ako sawa.